bala munesonyira ddala nvaako siri mutoolo nviiraako ddala simanyi gundi akoita simanyi toddamu kompyuta saagala miitingi zammwe zonna saagala nze ndi mutabuliiki munoonya ndooza kundiifanga saagala nja siiba n'abasiraamu abaliwo era tujja mumalako obukopi obukafiiri obuli mweno gavumenti nze ayinza obbuku nnyonnyola kuba nze mbabaamu nze nnyinza obbuku nnyonnyola kafiruuni bonna wetukola ebirungi tali kkubira oyogera vidiyo zo ng'atandika okukubira era simanyi olina okweyogenda kubira afande bundi omwetondere teri muntu yenna gwonyenda kwetondera bw'oba omanyi saava mu lubuto lwo tonsindikangako mu magulu go oba oli afandani oba oli ani oba Museveni akutwalanga sigenda kwetondera King Kong kiwedde bannange teri muntu yantamanga bbala. Abafamile y'omwana eyafiira ku ssomero lya Seta High twogera ku Elshama kati omugenzi batabuse bavuddeyo ne balabula ba tiktokers kwossa n'aba media nti abagenda okuvaayo okwogera ku nsonga z'omwana waabwe nga beefudde nga ba PR b'essomero lya Seta High nti baakuvunaanibwa era mbu baataddeko balooya akatambi kaakano okuddamu okulaba babuloga nga bali mu kwogerera essomero buli anakyogerako tujja muwaabira. Era mbadde ngenda kukubuuza nti bino bano boyogerako bano aboogera biki mulinawo enteekateeka yonna ino okugenda mu kooti? Nkikubuulira twali ku lutinze ba looya baffe ogwo omulimu si gwange ogw'obbawaabira ba looya be balina okukola ekyo era nze buli kakiripu kenfuna ngamba sheyalingira nti n'oyo ku lisiti mumusseeko kubanga ekyatta omwana tetukimanyi bano be bakimanyi batuyambeko. Twakuwadde akatambi kachicken munange ono nno yakubiddwa kakati yavunaana mudogo nti yeyabadde emabega w'okumukuba era nga munange ensonga zino yazijjeemu Alien Skin waddenga babadde bamukuba akukuba nti mbu avuma Alien Skin kakati no munange bangi babadde bavuddeyo nga bagamba chicken ali mu kupromotinga show ye. Tulaga akatambi munange nga bakukuba tubadde tuliawo akatambi ne kafuluma. The legal representative was right. It was Olympic. Yes, akono okay katambi naye nga chicken munange embeera yo tenaterera akyali mu ddwaliro nga woli mu kulaba aka video ako bantu bangi bavuddeyo ne babeera nga ate bavumirira ekikolwa kino kakati ye mudogo gwe bagamba nti yakubye chicken avuddeyo n'abeera nga amutabukira amugambye gwe esimu yo teraba esimu yo teraba nakukubyeko munange mudogo ye yeganye ebyokukuba chicken katyani alimbaani gwe chicken toyina simu eraba bulungi gwe eta redio eraga nti nze nkukubye mwana ate nze sinnakukuba mwana nzibe nkubamba manya ebyange naawe tebinaba nze nkusanze nkugambe buga naate we naakulaba neŋŋamba nti nkukube nja kukuba ogende mu ddwaliro oshegera sinnakubako ompaayiriza oteekamu abantu abatabiriimu oshegera nkoledde vidiyo muli kuki oshegera muganda wange ate mulowooza Nsereko Moses yabadde yeesimbyewo wali eri mu Kawempe North oluvannyuma lw'okufuna obululu 32 n'atiisatiisa nti kugenda ate mu kooti olowooza nno talumbye studio beegasse ne aga naaga tolaba nno akalulu ke Kawempe ate munange we kazudde talenti okitegeera ono nnagenze mu studio kati ali mu kuyimba oyinza okulowooza nti tuli mu kulimba katubeere nga tubikuwa Poa navumilia kati nze munene masanyalaze nze umeme kati tuddemu ko honorable naye ofocus kazi ndalo kenyini nze mubone
nokakubira twapowa okay tugende twatoba sokoddemu twatoba nze saapowa navumiriya kati nze munene masanyalaze nze umeme tukole Kiriza tubuzeeko ku Stella Kamuze, twagala okubuzaako ku Digo mu Dubai, Busu Nasa tukutumiddeko, twagala okubuzaako ku Masiko Harriet, waliwo Irene Nabagala, ne tubeera ne Idi Mubarak, ogamba otya Godi, ogamba otya tulina Dora, Miss Jane tukutumiddeko, Nankuke Esther, Proud Muganda tukutumiddeko, Atugonza Jamila, ate era twagala tubeere nga tutumirako ku kwagala ssanyu, katusembyeyo Nakabonge Evelyn, katubeere nga tweyongerayo Abitex avuddeyo n'abeera ng'ate atabukira Spice Diana. Jjukira nti Spice Diana yavaayo n'akyatula era n'alyoka agamba nti nno Abitex tamwagalangako. Abitex yatayagala Spice Diana. Era munnange n'abaako byayogera okitegeera akatambi akamawulire ago twagakuwa. Kaakati Abitex akizzeemu buto n'alabula Spice Diana n'alyoka amugamba nti ntonnatuuka mu myaka gye ndaba mukamwa kikomye akatambi kaakano. Spice Diana tannatuuka mu myaka gye ntunula mu maaso ate agenda kuva mu music nga tatuuse ewaabwe. Olina okwetereeza Lwana Nyufu ne Yiti kinayogedde nkuwa ennyimba zino 3 kinayogedde nakigambye nti basita bano babuukira nnyo ennyimba abaana ne batta ennyimba zaabwe. Olujjukira olimba lwatupaata olijjukira remix yagikola ne Eddie Kenzo. Wali ogoberera tupate omwana oyo yafunamu bamuyitana oyo mwala wa tupate Pia Pound bakola kolabo already yali atambula bulungi ne bakola kolabo ne Eddie Kenzo. Pia Pound yafunamu bati yafunamu no tuzako luyimba olulala ayo Spice lalo yabuukira kana bakaita Orietani bamuyitana oluyimba Lia Ote akaana ako natuli oluyimba nakola kolabo oluyimba akaana katoka nonyo olinawo okalaba ne luli nakawa n'omulimu nakawa milioni ya Uganda kajene kayimba mu lubi kakati kisajja kyatu kicumi kifunye oluyimba ne bakikaka ne bakikozesa kisajja koje mukazi kisajja kyatu kikoze ekiyimba kyakyo bali lokutagobba esawa zino nkwadi kyokulabira konza abadde ku line up yaffe awo bamita chuni kisajja kyatu kicumi kyabadde kibadde ku line up ya Elo Beach naye kati sisobola kumuwa mulimu olw'ensonga abatalina kyagenda kukolawo nenkugamba oluyimba nalalo tuulidde kati nenjogera ekintu ekyo oluyimba lwa baluyita kino kivubuka kino ekiringa lino sikino okita batya Ozambe kyakola Ozambe ekikola oluyimba lwakyo ne lubeera waggulu muddulo naluyingiramu Ozambe yasigalawo kati ebintu bitubagamba nga basiniya gwe upcoming obufunye akayimba. Era nga tukyali ewa Abitex munange avuddeyo ku nsonga za chicken ono eyakubiddwa TikTok munange n'abaako byayogera. Omuntu okukuba mu kabuto obutaabu kubanga ebyo bivubuka biyaayi akukuba abantu wakuba n'otuula nga togenda kuvaawo kukimuti omusajja omwana omukuba n'omuyuza akababu ekituufu n'agenda ku kitanda kati sawa zino omwana oyo ali ku kitanda asobola n'okuviiramu awo kumulunguusa n'avamu n'afa poliisi yakirabye terina kyekozeeki bagenda kutekinga action what I think ndoze twanage chicken natwala omusango okyakyengamba poliisi yesinze okusiba ababbi mu Uganda kati nkubulire mu nnyenda awo simanyi nti piso bakola mulimu ki ninja kufuna olunaku ngende ku poliisi y'e Masaka oba y'omu nnyendo sijja kuvaawo mpaka bamaze okukwata bababbi abaana bali awo bwana buto bubbi buyingira mayumba ne bubba abantu bweyita simanyi obafango n'ebikozi bitya buli awo mu nnyendo fango neyina ekitebe ky'ababbi obwana mu nnyenda awo bweyita simanyi fango n'ebikozi bitya bwana buto Masaka sisobola kuwakanya nkugambye buyingira ne bugwa mu kisakate ne busima amayumba g'abantu waliwo omubbi baŋŋambye bampire ne bamutta bamuyita Seeguya mu nnyenda awo poliisi yonna yadde mumanyi ffe twamukwata yabba mwanyinazi tumukwata nemusibayo emyezi 6 bwe yavaayo natandikira bwe yakoma poliisi emumanyi nekyenjala okugamba kati essaawa zino gweokimanyi bulungi nnyo omuntu eyafiira ewa Alien Skin ripooti tevangayo okimanyi n'enfaaye
ewalien skin omuntu yafiira ewalien skin baagana okufa ku muntu yafa ne bafa ne bagenda ku nsonga z'okukuba abasawo ne beetonda naye kimanyi nti ekyomuntu eyafiira awo lipooti ekyaganya okufunabalinze gurupu ya alien skin balinze gurupu ya alien skin esoketta omuntu omulala baleke baddemu ku magezi poliisi eryoke eddemu ku magezi. Abitex avuddeyo munnange n'abaako byayogera ku Nalukoola ate era ne ku mukyala gwe basibyeko Pastor Bugembe. Omukyala bagamba nti akoona ekibaala asobola okuba nga ekibaala kikoona kisiinako bukakafu naye ate baafumbirwa naba nga afumbiddwa pasita atayagala kibaala asobola okuva ku kibaala anaakyukiraawo ate nga kiba kyakulabirako kirungi nnyo nti nawasa omukazi yali akuba ekibaala ne mukyusa ne muliisa ekigambo n'atereera kaakati mukyala pasita ajjudde. Omusajja gwe bayita Nobert Mao ye minisita bembanjogera sagala obere ku simu musajja. Nobert Mao ye minisita wa President Museveni w'ebyamateeka. Tuli wamu wa DP yakwata DP n'agiteeka mu kikapu n'agitwala ewa Museveni. Kigambibwa mbu eyakola endagaano yali Nalukoola yali ku ttiimu eyakola endagaano. President Museveni oyo gw'olaba teyeefulira muntu amubeereddewo okuggyako nga gwe weefudde. President Museveni teyeefulira muntu amubeereddewo ekyo abamugoberera bakimanyi. Ongoberera bulungi mpulira byosebo nampola. Omusajja gwe bayita Nalukoola lwaki nkugamba nti ebyobufuzi itise data game teyafuddeyo n'abantu battawa bamenyesa amagulu bannamawulire be bakubye kujjayo kifaananyi bannange batulugunyiza Nalukoola batulugunyiza Nalukoola kyoba olina okukola naye nga abantu bonna abakubiddwa bannamawulire bonna abakubiddwa abantu bonna abamenyesa amagulu Katonda atuyambe waleme kubanga wali abafudde babadde bapromotinga Nalukoola katono nnyo babadde bapromotinga Nalukoola era Nalukoola tumukubira mu ngalo akabadiko ke bakoze kayiseemu naye ebyembi kabadde mu musaayi gw'abantu tukolanga akabadi nga kalimu omusaayi gw'abantu okuyiika era essaawa zino wetwogerera mpulirizaako President Museveni nga tabadde tayagala Nalukoola yali tasobola kuwangula ne bwali ziri essaawa 24. Tutyo nno bwe tutambudde ago ge tusobodde okufunirawo mu budde buno naye weekumira ku Newspark channel sawa yonna tuba tukuleetera amawulire amalala ge tuba tufunyewo. Kyolina okukola kimu kwe kusooka okuba nti no subscribinga ate era no likinga video eno noleka obubaka bwawo mu comment section kw'ossa n'okuba nti nonyiga akade ka notification. Kwagaliza Sunday nungi weekumire kweno yokka tujja kwena nga tukuwa amalala ge tunaba tufunyewo. Obeera bulungi weeraba.